bwe bibanga politics wange tebagenda kumpa kadi 226 senga abana bafuluma ne bajinyima tuteese ne President Museveni kuba is a fountain of honor aineteka mu constitution emuwo obuyinza obutana omuntu agenda kalabba gwatayagala kuteesa naye kiche kiri mabega wacho olwaki toyagala kuteesa gwani atayagala kuteesa na president wa gwanga kuba okuteesa tukugana gana sitwagwe yogena maso gamba nti Dr. Bedi bwani kababera bamutiisa tisa olwokuba ye yalowooza kadi n'alinya mu kyo wakati inze kadi bwebera yakunyimiwa 226 njagala ngende kuli kodi siri bubi n'okubadde kyenina ekitono naye ndi contented nakyo nti kikola ki kimala nga gogamba kunyigiza nenga omwana ali mukomera avunda mukama wange nze nagende wa president nagenda nganza omuntu nti bwe kibanga okugenda okusaba abaana okubatanga kye kigenda okunyimisa kadi 226 kiri 5 133 ensunso zimutukiriza abantu bogedde bigambo bingi bigambo ingeri jiba byogera buli muntu ayogera byasanze kyobola nti nine ebintu byentunulira olulumu nenfa nenseko buli omu ayogera okusinzira kyalaba n'entegeera ye ekitegeera ey'ebintu naye ate nga tusobola mugaana kubanga ffenna Katonda yatuwa ntegeera yeemu nze mukuvaayo okuba nti ngenda ewa president nga nkulembeddwamu muganda wange mukwano gwange Minister BALAAM twasooka kusinkana Masaka kubanga ndi musajja mwegendereza atamalaga vaayo kwogera kigambo agatamalaga mala nti following omuntu nga nvudde mu bbanga mala kwegendereza twembangenda following Mr. Kagogo ali biki sikulwanga following omuntu nga mubbi ayine mundu agenda okundeetera ebiki ebizibu nakusuula mu katebe yes natwala ebbanga lyange nga nsoma ku Piero yu ng'ekibiina si kibiina ekisinde naye ennaku zino bakiyita kibiina kya mwoyo gwa ggwanga mwoyo gwa ggwanga webale nnyo si kya byabufuzi bwe bagamba webale nnyo era kifaanaganira ddala nga bw'olaba people power bwe yatandika ne malo kisomamu nendaba the 6 core values of the patriotic village of Uganda nempula nga mbyagadde kubanga fena tufollowing oluvannyuma lw'ebigendero by'abantu era nze bw'ova ku ndowooza gye nali nkusuubiramu ennungi nendabanga okutte ekkuba eriryo nga nze nkuta kitegeera kubanga omugendo guli gumwaliko ebigendererwa bivuddeko oba obivuddeko nze mba nteekwa kuta ne mmanya nti ono avudde ku mugendo akutte ekkuba erirye okitegeera n'olwekyo nze olunaku bwe mmala okusoma ebigendererwa bya Piero yu ne mmala okusoma ku General Muhoozi ye chairman patroni w'ekyo ekibiina w'ekisinde ekyo nendaba nga General Muhoozi talina kintu kyonna kye baali bamukwatiddemu nti yakola kive kino mu myaka kategori y'emu nina emyaka 39 General Muhoozi ansingako mu myaka nendaba nga change gye tunoonya tuteeko ginoonya nga change egenda kuba Rio nga yaddala kyokka ate nga n'ebigendererwa biyamba omuntu wa wano n'olwekyo nze mukuvaayo okuba nti ngende wa president nayina ensonga bwe mmala okutunuulira kwe nasinziira bwe mmala okutunuulira nti bwe tumala okuva mu kalulu president waffe principal hatugamba nti batubbye akalulu bwe bamala otubba akalulu atwala omusango mu kooti wayita ebbanga tona atugamba omusango ngugjeeyo kuba teyesiga ki kooti y'awano musango naguza mu kooti y'abantu bannayuganda fena tubitunuulira kubanga omuntu bw'oba omufollowinga kyayogera buli muntu akitwala ng'ensonga kuba ffe bwe tutandika akalulu twatunuuliranga pulezidenti agenda okuddako ye Kyagulanyi nga gumuddemu essuubi yekka nga n'okugogola twagogola dda ffe tumanyi ye pulezidenti akola ki nga omulala talina kyabagamba nga talina kyatugamba kitegeera musango bwagujjayo naffe tukiriziganya naye kuba ye mukama waffe yatutwala waggulu ku ntikko ate yakutta omumuli mwenna gumugoberera kooti y'ensi ne tulinda esala omuki omusango na buli kati okitegeera bwe tumala okumanya nti abaana baffe bali mu makomera ba Edi Mutwe ba Nubiani Lee ba Dani Magiki ni bonna abaana be bakwatira e Kalangala kubanga abamu twabagirayo ku kooti y'e Masaka twabeeyimirira kitegeera wayita ebbanga ttono
bannaffe Edi Mutwe Nobianili ne bavaayo bwe bamala okuvaayo ne tulinda baki endala eneekola ki eneavaayo tulaba gufuuse mwaka gumu myaka ebiri kitundu 3 tugamba bannaffe abo bannyinaffe abasinga obungi bonna abaliyo babodaboda baana beekolera gyabwe bakanaabe naye nga baatuwagiranga bwe tuba tunoonya akalulu tugula mazzi ga siringisi 5 nga basagula ekkubo ffe ne tufuuka abakulembeze kuba oba oliawo nange naalisirise nga bannanga abalala ndi mukulembeze nayitamu naye omuntu atasibibwangako muntu we yasobola okugamba twebake bukye ebyo tunaabiraba enkya kubanga gwe weebaka olya onywa weebaka ne mukyalawo okola ki buli kimu okikola kyoyagala kitegeera kuba bwe bakusiba mu kkomera ne bwe ziba nnaku 2 bwe bakuta programu zonna zoba oyina ziba nfu nenoonya ekkubo lyonna kubanga bwe ntandikira ddala ekintu kino nga nkitandika twasooka kuba press conference bino byonna mubikola ekirowoozo kino ekyokugenda kyajja oluvannyuma lw'okusinkana minisita BALAAM Baluga Harate kyava yakusanga nakyo yansanga nakyo nali sifunangako nandowooza egamba nti ngenda kusinkana minisita BALAAM in fact yatanana kufuka minisita nti ndisinkana BALAAM nze nali ndi ku byange nsanga grupu ya NRM abavubuka bagenda ku topikini e Masaka mbabuuza kiki nti Jeno Muwooza ajja bwe bati bo be baŋŋamba nti Jeno Muwooza ajja nti ye nenzire ewaka nenyambala kombati yange kuba nze nali sizinza kwambala yero waabwe nyambala kombati yange okubalaga nti nze ndi wa National Unity Platform nenteekako ready top yange nenteekako kombati yange nembagendamu oluvannyuma nnyo banga abagenda kukola press conference Jeno ajjanga 15 next month nembagamba okay mbadde nsaba munzikirize eddoboozi lyange kuba ino press conference yabannamawulire etuuke era olunaku olwasookera ddala omuntu asobola okunoonya press conference nagamba Jeno Muwoozi ndi wano nkusaba oli president's advisor oli mutabani wa president nkusaba mu obuwombeefu nti bannaffe bannyinaffe baganda baffe abaakwatibwa bateebwe ekyo kyogera olwotandika olugendo lw'okuteesa naye emabegako katono ng'otandika olugendo olw'okuteesa tulaba Dr. Bede Bwanika omubaka wa kutwala mu Kimanya Kabonera yavaayo n'agamba bannaaye tuteese bwe kibanga ekyokuteekawo bidi kiganye tuteese ne gavumenti abantu bano bateebwe abakulu mu kibiina okuviira ddala ku principal ne bagamba tewali kuteesa ekyo nga naawe okimanyi bakama abo bakisalawo nti tewali kuteesa amaanyi n'obuvumu obujjawa obutandika okuteesa obutandika enteeseganya zino kakati mukama wange nze njala kugamba kino nze Kateregga ali bwe mba nina kyentunuulidde nga nkikola nga tikirina kukikosa nkikola nengenda mu maaso era sirina muntu asobola kunstopinga okitegeera olunaku lwe nakirowooza kuba Dr. Bede Bwanika baamutiisatiisa tetugenda kuwa kaadi n'alinnya muki kyowakati olw'okuba alowoozeza kaadi 226 njeetaaga kaadi okitegeera n'ekirala nze siri musajja gwe bagenda kutiisatiisa era ntunuulira aba social media omuntu n'avaayo munaavuma waliwo obusiraamu gwe natunuulidde oba n'eddiini yagiyingira bukulu ng'ali mu kuvuma ali mu kisajja kino kiki nkisabira duwembi kati ontunuulira omuntu okuba ku TikTok ng'ovuma Kateregga ali era owesitinga obudde bungi sirina muntu asobola kuntiisatiisa pulinsipo simuwalampangako bwe mba njogera eddoboozi lyange lyenjogera lyakugjayo omwana oyo ali mu nkomyo bwe bibanga politics wange tebagenda kumpa kaadi 226 senga abaana bafuluma ne baginyima omanye nti gwe eggwanga oligaseeko ekyo struggle ngende ku record banyima kaadi olw'okuba nagamba abaana b'eggwanga bave mu kkomera era kaadi babeera baginyima ku nsonga eyo nti navaayo neŋŋamba abaana b'eggwanga nti tuteese ne President Museveni kuba is a fountain of honor ayina etteeka mu constitution emuwa obuyinza obutana omuntu agenda kalabba gw'atayagala kuteesa naye kiki ekiri emabega waakyo olwaki toyagala kuteesa
Nekirala njagala tubeere ne politics ali civilized. Njagala okugamba muganda wange nti bw'otunula mu 90s bw'otunula South Africa Nelson Mandela waliwo okuteesa Nelson Mandela okuva mu komera. Bw'ogenda ku president wa Ghana yakalondebwa history abaddewo ye naye byonna biraga nti naye yennyini wabaddewo okuteesa kuba yabaddeko ne mu komera. Tegeera gwani atayagala kuteesa na president wa ggwanga kuba okuteesa tekugenda Ghana sitwagwe yogenda mu maaso. N'olwekyo muganda wange nkugamba nti Dr. Bedi Bwanika babeera bamutiisatiisa olw'okuba ye yalowooza kaadi n'alinnya mu kyowakati. Nze kaadi bwebeera yakunyimibwa 2026 njagala ngende ku likodi olw'okusaba baganda baffe kubanga abantu bagenda maaso ga president basaba ssente basaba mmotoka ndi ku likodi byanfuna tulowooza nti naawe era kikimu sifunanga wadde sirinse 10 kubanga baminisita baaliwo bonna. Bw'wabaawo omuntu agamba nti nasaba wadde sinso omutwalo tebampa wadde sinso omutwalo ogwa transport. Nalinnya ssente zange nenzija nengende Entebbe. Bw'wabaawo omuntu agamba nti bampa wadde sinso 10 n'okujja wano sebo ninnye ssente zange. N'olwekyo nti omuntu bw'atunuulira okuba nti mind z'abantu ezisinga bo balowooza nti kuweebwa nze si bwendi. Ate n'ekirala siri bubi n'okubadde kyennina ekitono naye ndi contented nakyo nti kikola ki kimmala. Naye omwana w'eggwanga oyo bw'anaamala okuvaayo ne bamugamba nti eriyo omusajja kansala wa National Unity Platform ali Masaka omwana oyo agenda kusigala ansabira ajja na kunnoonya aŋŋambe weebale kubanga njagala nkubule kibayita ekkomera muganda wange Mr. Kagogo. Tuli ku 103.3 Radio 4 ensunsuzi ne kansala ali Kateregga ava Masaka eyo mu kimanya kabonera. Lwaki tumulina ali mutubuulira n'otutangaaza enteeseganya zino zikyagenda mu maaso kulaba nga abasibe babata. Tubuulidde lwaki yasalawo nagaaka mbeere lumira mwoyo ng'enkoko emirensanafu. Nze oba bakama bange baganye tebateesa na president nze kaŋŋende ku lwange ng'omuntu. Tewagendanga ku lwa kibiina wagenda ku lulwo ng'omuntu. Sigendanga ku lwa nga nfunye consent y'ekibiina nagendanga nze era sisobola kuwayiza kibiina kuba sitandi y'ekibiina yeegamba kuteekawo mbeera kunyigiriza. Tosobola kunyigiriza muntu yeebaka tulootwe nga gw'ogamba kunyigiriza naye nga omwana ali mu kkomera avunda. Era ensonga ze twakoogerako kansala atubuulidde kirowoozo ky'okugenda ewa President Museveni oba eky'okutandika enteeseganya zino ng'anoonya abavubuka ba NUP bonna bayimbulwe. Teyakitandika we twakirabira wabula kyava dda mabega ng'ajja aluka olukwe lw'okulaba nti abantu bano bayimbulwa. Twaniriza Tomu Kakanda atwegasseeko era sebo tukwaniriza nnyo nnyini ddala kulikayo yonna gy'oyise sabbiiti ebadde empanvu. Kansala Kateregga nkyali naawe oluvannyuma lw'okugenda ewa President Museveni omusinkana twalaba mukamaawo w'oku ntikko mu kibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'akola statement ez'enjawulo nga ziraga nti si mumativu n'ekyewakola ekyokugenda ewa President Museveni era n'abaka ba paalamenti abalala abakulembeze bo mu kibiina e Masaka eyo twalaba Meya Florence Namayanja n'abalala bonna bagamba nti mmwe bamu abali mu kulya mu kibiina kya NUP olukwe. Bino byonna bwe bikujja mu matuugo kiki kyofuna? Weebale nnyo ssebo. Nga bwe nasookedde ddala ne nkugamba nti buli muntu alina endowooza ye ate tosobola mugaana kikyayogera. Bwe tugenda nentunuulira abantu abagamba nti ekibiina tukiryamu olukwe be bantu abasingira ddala okuba nze ndya mu kibiina olukwe be bantu abalya mu lulime ne mu luzise. Njala nkubule Kyagulanyi principle toyina bakulembeze bonna abaava mu DP block abaava mu DP block bonna balya wa President Museveni. Bonna ezo nseekezi nze bwe mba navuddeyo emisana n'enjogera omanye problem eriwo nti abantu baagala mazima g'abantu. Ebigambo bino ensi ekuwulira by'oyogera byenjogera njala bigende ku record. Otandikidde ku Kyagulanyi principle
yenga ye simuyinaako kulu abantu bonna abamuliraanye bonna DP block njagala kuwa ekyokulabirako. DP block mwavaamu Mathias Mpuga Nsamba Segona Kivumbi Ow'Emukono Betty Namboze bonna bw'abagamba nti no bw'otunuulira kati ne meya wange bw'agamba nti be balya mu lulime ne mu luzise meya tagendanga kuwa president simanyi nkulaga ekifaananyi nga aliwo president kyategeeza naye ogenda wa president yali kyotegeeza nti no yalina enkolagana naye. Tuleke kuba nti no tujjawo ekyokulaba abaana bano nga bava mu kkomera tutandiko kibikkako nti abo be balya mu lulime ne mu luzise oyo alya mu kibiina olukwe sigendangako wa president Museveni kyova olaba nti mu kugendayo nabo nyini kyebakomplainingako nti nagenda mu combat nagendera mu combat ya National Unity Platform ndage president nti sebo ekifaananyi kyotulabiramu nzize mu kifaananyi kyotulabirako kyonna okwetonda olw'ebyo ebyakolebwa kulwabali mbagenda mu saati mu ngoye zange za bulijjo yali tegedde ati omuntu gwenjogera naye era bwe twali tutudde kuba ne ba minister era nandondobamu n'agamba oyo kiki nga kulabanga era nenyimira ne mugamba sebo president nzize okwetonda kubanga omuntu bw'amala okusibibwa nga tonaba kunoonya amagezi gonna kuteekawo gamba nti afulumya atya. Nonya amagezi gonna omanye nti omuntu ono kaamala okufuluma ebisigadde tubitwale mu maaso oteekewo embeerera ga tolina buzibu okitegeera kubanga sokoleke abantu bali comfortable batudde Nubiyanirira yava mu kkomera Edi Mutwe yava mu kkomera ne tukirabanga olubabata babagamba nobagamba passport bazisigazizza waayita wiiki emu Nubiyanirira ne Edi Mutwe ne bagenda ebweru osobola okundagayo akatambi kamu nga badda mu kooti okugyayo passport sikalina Bannayuganda njagala okubategeeza kyova olaba njagala kutandika okubuulira abavubuka nze bino ebyobufuzi sibibaddeemu nnyo naye abantu bangi beenoonyeza byabwe buli muvubuka ali eyo wa boda juwa kaali tandika okubanga owagira nga weerekeramu owa poliisi gw'ofeesinga bwe bakukwata olwali ne bakusiba bagenda kukyalira ku lunaku olusooka bakuleete n'omugati nga guliko blue band enkeera bakomewo abazze 10 enkeera bajja kujja 5 olunaku olwokusatu wajja kujja n'omu sisuubira nti emyaka 3 egiyiseewo bakyabakyalira makomera muganda wange ali eyo ow'emyaka emito owa boda juwa kaali akola omulimu ogusembebwayo ddala wansi tandika okuwagira nga owagira weerekeramu kubanga gavumenti ejja ekusange ng'oli mulamu teriyo muzira mufu. Nga ngenda okuwumuzaamu katono waliwo era ebyogerwa era ebirowoozebwa nti okugenda mu nsonga eno n'okwanirizibwa mu State House waliwo akakunizo k'okuzannyisa ebyobufuzi NRMS kuwalinga ennompu egwe wansi ekyo wakitunuulira n'okirengera. Sirina sayidi gye nagenderako oba egenda kufunamu oba tefunamu oba waliwo ekigwa eimu yange yonna yonna ebirowoozo byange sebo ntunuulira bulungi siri muntu kubasobola kukozesa okitegeera ekyokubiri olunaku lwe lunaaki abaana abo ne bafulumayo nga kyemmanyi kyenjagala okugamba nti lisiti yagenze wa president yagifunye abaana bamala okufulumayo oba bankozesezza oba bakoze ekibabalowooza nti bagenda kusikowalinga ekisinga obukulu abaana bavuddeyo n'ekirala njagala kugamba ensa kino Mr. Kagogo nina ensonga nga 3 ezisikkiriziganya na kibiina kyange esooka sikkiriziganya na principle kugenda bweru kuba nti no basalako ssente z'eggwanga eziyamba omuntu w'owansi obuyambi ekyo sikkiriziganya na kibiina kyange olw'ensonga obuyambi obugenda okusalibwako buyamba omuntu w'owansi alina HIV alina TB okitegeera gw'ogenda bweru babusaleko obuyambi obwo bamala obusalako omuntu ono n'afa onooba okyalina obuwagizi bwe sikkiriziganya nakyo. Ekyokubiri sikkiriziganya na nsonga yagamba nti no principal agamba tewali kuteesa mu ggwanga eggwanga erigenda tube nga tuli civilized tujjewo ebyobufuzi obugamba nino tutulwa ku round table emu tuyina obutakkaanya bwaffe tuteekwa okusigala eggwanga ddene okusinga ffe okitegeera n'olwekyo eyo ensonga nayo sikkiriziganya nayo okitegeera njagala n'okulaga kino nti abantu okubanga tetukkiriziganya
tekitegeeza nti nno bwe nagende bweru bamala okusalako obuyambi bw'omuntu ono afuna ARVs bw'amala okufa omuntu oyo agenda kiwulira tekubanga abantu abali wansi abo tebakimanyi nti obuyambi basalako eno principal kyagamba nno babusaleko bukosaani President Museveni ozatatambule gwamira ARVs bwonotuuka kudwa ne bagamba eddagala teririiyo okitegeera n'olwekyo njagala tumanye kino nti tuyinza okuba n'obutakkiriziganya bwaffe eggwanga engeri gye likwatiddwamu ne tuteeka okumanya nti nze ali enkya ngenda kuvaawo eggwanga Uganda lisigalewo bannayuganda basigale nga batambuza ensonga era tekitegeeza nti ali bw'avaawo oba principal bw'avaawo eggwanga terigenda kutambula ne President Museveni bukya ku makya nga avuddewo era eggwanga lijja kusigala alikola ki tuli ku 103.3 Radio 4 ensunsuzo programu ekitawuluzi nze Peterson Kagogwe ndi ne Kateregga ali negatiddwako meya to be Muhammad Kasirye Sendagire atenga ne Tom Kakande tuli ku nsonga ez'abasibe b'ekibiina abavubuka bano abakwatibwa ab'ekibiina kya NOP abalowoozebwa nti bamenya amateeka agatali gamu benyigira mu misango egitali gimu era egimu ku gibavunaanibwa kyenjagala okusembayo ne Kateregga ono nti egimu ku bavubuka bano ebyabakwasa kwe kwambala obukofiira obumyufu byambala ebyo kye walimu wa president kiriko n'amayinja ng'olinga jjeno byefaananyirizaako ebyamagye awo ensi bwe yaviirayo n'egamba naye musajja gwe otuliddemu olukwe kiki ekikutwala ewa president ng'oyambadde combat number ng'ate banno b'oyagala okugjayo abali mu kkomera byebimu ku byabakwasa gwe n'ovaayo nga bwe wagenda ekirowoozebwa nti era bannayuganda olwayo kye balowooza nti gwe oli mu kuzannya byabufuzi okimanyi bulungi Mr. Kagogwe nti politics is the day to day life buli kigambo kyofulumya aba politics omunyo gw'oli aba politics bwe kyafuuka kati oba bwe kyali of course politics ali everywhere ate gwe kyoya kitaaningira kye kibeera kati n'oyo omuntu bwakyogera bwe kitibwe kitikukola ki nze nagende wa president kye nasoso okulaga saayagala kugenda nga nyambadde suuti kuba nzirina saayagala kugenda nga nyambadde nga bwe nyambadde kubanga nsobola naye nagenda nga nyambadde combat nga ngenzo on behalf of those political prisoners abali mu makomera okugamba president nti nzize mu maaso okwetonda ekyokubiri nga ngamba president tatekwa kubata butya abaana abo kuba waliwo system ezabakwata government ina system osegeera government bweba negayira president abeeyimirire era saagamba ko president nti bate okubeeyimirira era ne mugano mugamba yeyidi gy'oyinza okuwa bannayuganda oba Easter ng'abaana abo bakoze eki bateereddwa n'olwekyo nze nagenda mu combat eyo ate n'ekirala lwaki combat eyo abantu bagitaddeko nnyo nga bagamba nti abaana babakwata nze bwe nyambala esuuti gy'oyambadde nengenda nemmenya ennyumba ne bansanga nga ndi mu kumenya nnyumba ekitegeeza buli ayambala esuuti eyo bagenda kutandika mutunuulira buki eriyo ffe abambala bwe batyo nga bwe nyambala nenga ndi muntu wa buvunaanyizibwa okitegeera ndi muntu wa buvunaanyizibwa togenda kunsanga nzibye togenda kunsanga nkoze eki tekitegeeza nti buli ayambadde akakofiira akamyufu nti mmenyi w'amateeka n'ekyokubiri njagala kugamba kino okimanyi bulungi nti waliwo ebyambalo by'amagye ebiri gazeted enkofiira eno giraba myufu wabula efaanana bufaananyi na enkofiira ya military police mu nkula yaayo naye nga enkofiira si yaki si yamagye waliwo ebyambalo bye bagamba bye bakwatira abaana abo abaana nsobola okwambala waliwo abaana bambala agapale agasaati agaliko agalimu agabombola gaki gamagye naye n'ekirala mu byonna okubisamalizinga nayagala ngende nga ndi presentinga abaana abali mu makomera bwe baba kibabakwatira nga ngenze kwetonda president muzadde ng'oyagala okulaga nti ebyambalo bino si musango okubyambala ate si buli abyambala nti yeeyisa bubi nga bw'olaba abaana abavuma buli muntu bavuma bwakabaka bavuma buli kimu nga bambadde akakofiira kano ekitegeeza omuntu bw'atandika okuba nti akakofiira kaffe akatuuma kiti katali
mukama wange nze nagende wa president nagenda nganza omuntu era nakugambye nti bwe kibanga okugenda okusaba abaana okubatanga kye kigenda okunyimisa kadi 226 kiri fine senga abaana babira babatadde webali nnyo webalire ddala tuliko 103.3 Radio 4 ensunsu nze Peterson Kagogwe Radio 4 kwe tuli 103.3 Radio 4 ali wala mugambe asembere programu ekitawuluzi kyagenda mu maaso era nga twogera n'okuba torch ebyo bye weetaaga okutangazibwamu okulaba nga otambula n'okumanya kw'ebyo ebigenda mu maaso. Ndi n'abakulu ndi ne kansala ali Kateregga okuva e Masaka eri mu kimanya kabonera azze olwaleero atangaze kw'ebyo ebigenda mu maaso naddala mu nteeseganya ezigenda mu maaso ez'okuyimbula abasibe b'ekibiina kya NUP. Olwaleero ebibuuzo biri bingi nti mwatugamba lisiti weefulumira abantu baffe nga bavaayo kati tetubalaba mwali mutulimba byonna tugenda kubyanukula nti wano kye twetaaga kiri ekintu eki kiri kimu system to work tiwenkola omusango lwaki bankwata ne banteeka mu kkomera ne banteeka eruzira ng'okunoonyereza tekunnaggwa ng'olinga gwe basalidde nga ninga gwe basalidde delayed justice. That's what we are fighting for today. Kiri ku mwana wa NUP political n'enkya bajja kukwata ku kintu nga kirala kiri civil. So kati kino bwe tunaabeera nga tuli mu case nti it's okay okukwata ne bakussa munda ne wali abalamuzi baga tulina backlog ey'emisango nenga backlog y'emisango gye balaga emyaka 3 omuwabi wa gavumenti ajja n'agamba tukyanoonyereza nga wetuddayo egyo emyaka 3 baana abasonyiwa baana bebandi badde bazadde mu eyo period banaaba bazadde webali nnyo webalire ddala kkiriza nkuwumuzeemu katono nnyo nga ngende wa kasirye nga waba wadde ebbanga ddeno you have to give me a lot of time kasooka kwanukule ngenda obudde bukyaliyo saawa namba ekyaliyo kansooke onajjewo akantu kabadde ayagala okutangazaamu Mr. Kakandi nzikiriziganya naawe nti justice delayed is justice denied. Naye kyenjagala okubuuza okinziremu bw'oba onoonya omusibe okuvaayo byonna nga tonnababyogera nga bw'obigambye tutyoke tufightinge ku justice gw'ogamba ebe nga naye eterera mu layini oyinawo kyolaba nti nakoze ensobi okuba nti abaana bano bavaayo then tufollowinge kino kyogamba okuba nti no tutereeza odakiika emu ng'oyanukula ekyo ensobi gye yakoze nsobi eki gye yakoze setting a precedent nti we tunaabanga abantu bakoze emisango tulina genda President Museveni we baba balina emisango nti oba is setting a precedent nti President Museveni yalina okutaaba ki abasibe kale webali nnyo Kakande tuliko 103.3 Radio 4 ensunsuzi abatuuliriza mwebali nnyo mwebali edda njagala gendako mu mawulire ate tulyoke tukomewo nga nze omusajja eyasoose ng'ateesa ne president soko mumalirize nagenze ku record bulwe tukola ekintu tukola kintu nti nno oli akikola nange kyenteeka okukola nakoze ekintu ekiri unique asoose okugenda wa President Museveni ne musaba nga abantu bagamba President Museveni takkiriziganya era tateesa tawuliriza ate tekyakuje mu NUP era tekyanjije mu NUP ni wa National Unity Platform President nakkiriza katono nnyo nga tugenda bulijjo kubawayiriza katono nnyo nga tugenda bulijjo kubawayiriza mutateesa tawuliriza kale Kakande yagambe teyagenze kuteesa yagenze Kakande atayo Kakande kanzije Kakande Kateregga tukomewo Kateregga kasiri kanjogere ne Kateregga ogenda okusaba President Museveni okuta abantu bano misango ki gy'omanyiko gye babavunaana kakati sirina bwe nsobola kugamba nti musango ABC bwe gye weegayirira babasonyiwe ekisinga obukulu bwe nsanga Kagogwe nga bakukuba eŋŋumi ng'oli mu kulwana ne mwami Kakande nga Kagogwe oli mukwano gwange nga sinaba kunoonya Kagogwe nti Kagogwe okoze eki nsooka kutaasa nsooka kutaasa oba waliwo emisango bate wali naye nze nsooka kutaasa Kagogwe ne Kakande bagaana okukola ki 103.3 Radio 4 ensonsuzuke tuli programu ekitawuluzi Kateregga wetubatandikirawo wennyini okuta abasibe ba NUP kutuuseewa munnayuganda olwayo kyeyetaaga okumanya bavaayo ddi kubanga lwaki tubuuza ggwe nzoga siggwe muntu omutuufu gwe tulina okubuuza kuba siggwe olina obbata naye nkakasa tewakuma bukomi kugenda mu State House
wabula era osigala ogoberera ekigenda mu maaso ku nsonga gye wasaba omukulembeze w'eggwanga. Weebale nnyo Sebo, njagala okutegeeza bannayuganda nti President Museveni muzadde, nze nali simusinkanangako obulamu bwange bwonna. Olunaku lwe nasinkana President Museveni ne mubuulira ensonga z'abaana abo abasibe aba National Unity Platform, n'aŋŋamba agenda zitunulamu. Amawulire agaliwo nti baatudileyingamukko nga pate yange eruddewo okuwaayo list y'abaana abo. Ne list bw'emala okufunika bwe bamala ogiwaayo, wiiki ewedde yatuuse mu maaso ga President era eri ku mmeeza ye. Kyoyogeddeko nti pate yalwawo okuwaayo list y'amannya. Nalaba akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssennyonyi yayimirira kufuna n'agamba nti twakaleeta list y'abantu bano mu parliament n'okugiwa gavumenti enfunda 2. Kaakati mwagala tubawe ekyenjawulo. Sebo, ekyo kyenjagala okutegeeza nti list eyo yaleetebwanga ng'ereetebwa bo nga bo era teyali official nti tugireese waliwo agisabye. Bo bagireetanga era mu kuba nti no oleeta ekiwandiiko nga teri akikusabye bababuuza n'obabuuza wakiwaani. Okitegeera? Naye n'olwekyo ekiwandiiko ku luno minisita w'abavubuka n'abaana baakimukwasa era naye n'atwala obuvunaanyizibwa kubanga ye musajja alumirirwa okubanga abaana bafuluma. List eyo n'agitwala gye babadde mu cabinet n'agiteeka ku mmeeza ya President era President ali mu gikolako. Okay. Bannayuganda njagala obakakasa kino nti abaana bagenda kufuluma. Abaana mu kufuluma njagala okusaba kino President Museveni ku mpewo ya Radio 4 era ne Minister BALAAM wamu ne CDF Jeno Muhoozi Kayinarugaba nti abaana abo bwe babeera bamaze okuba nti bagenda kubata nga bwe nasaba nti abaana abo tebabata buti kugenda. Abaana nasaba President babascaling omwana agenda okufuluma nga alina ekintu kyagenda okutandikirwako okuba nti akola myaka 3 kintu kinene. Then ensonga ey'okubiri nsaba kwolwo nga bagenda kubata nange mpitibwe mbeerewo era nsabira ddala Minister BALAAM Sebo nkusaba nkimanyi owuliriza mwenna ab'ebitongole bya gavumenti abali ku mpewo nsaba kwolwo mumpite abaana abo mbalabeko nga bateebwa nabo bakulaba omuzira waabwe nange bandabe omutima era gukke nange bandabe nti nze nabalwanirira ekyo nkisaba neyanziza nnyo neyanzenge. Kale Tom Kakandi kiki kyoyagala okutuusa? Kateregga yagenda abaana bamugambako nti bo kyebalwanirira bakivuddeko. Olinga agamba nti bagala kusigala mu kkomera kyoyagala okugamba. Kugambe Mandela ya dinayingako n'agamba mwana we kakuddemu ekyo abaana abo ne bamugamba bannaye ffe mugende muteese no kuba balina chance always tubalaba muki mu kooti. Nina ekibuuzo nina katono Kakandi singa omuntu ajja n'agamba nti mbutuufu kye wansobya nkusonyiye gw'omugamba nti anze saagala kunsonyiwa anti nakusobya ki kyenjagala okubuuza bw'obanga wakuba kasiri ekikonde n'akunyiigira najja n'akugamba naye wakuba ekikonde kyano naye nkusonyiye anti etteeka lya Uganda tujja dikozesa Peterson nti kansobye neemenye Tewali baddewo mediation. Ngezaako kulaga Tewali baddewo gwereka nkunyonyo nze Katerega mulabe no Katerega tuleme kayana tuteese bannayuganda kye banaafuna. Njagala kuddamu muganda wange Mr. Kakandi. Waliwo incidents emu abaana abo bwe babatwala mu court martial ne tubalaba nga basitwagolinga omu ne batuuka n'omusitula ng'agamba Ssaabasajja Kabaka batusibira byabufuzi mutuyambe mutuwolerezeeko akantu ako mwakalabako ekyo kyokka lireeta eddoboozi ly'abaana nti abaana bakooye muki munda. Nange wentukidde ku kibuuzo kyange kooleesa ensonga eyo bwe mba nga nvuddeyo ne ŋŋamba nti nze Kagogwe mpagidde Kakande olw'ebigendererwa bye ne siwagira Kasirye owa NRM guba musango okuwagira Kakande era kintwaza mu kkomera. Mukama wange tewali nsonga kubanga lwaki nkubuuza ekyo mugamba bana abali mu kkomera babakwata lwa byabufuzi
olw'okuba bawagira Kyagulanyi waliwo NRM bwe nali ngamba president Mr. Kasirye yandaze ya following bulungi nagamba president nti abaana bano they were misled baba kwase kube kya bwembeera mu kulembeza kyovolaba nti nsaba principal ebigambo ebimu bwaba byogera amale kwebaka nti bwe ngenda okwogera ekigambo kino kirina repercussion ki kirina impact ki buli bw'obeera mu kulembeze ekigambo kyoyogera buli muntu akiwulizira n'akitwala nga bwe kiri fe abakulembeze abalondebwa tugamba abaana abyo ebigambo bingi era netubagamba nti bwe tumala akalulu tugenda kukola kino tugenda kutemamu amakubo tugenda kukola kino abaana abo obeera bataddemu ebigambo byo bazimbyemu odamejinze brain yaabwe okitegeera n'olwekyo abaana abo abamu bakozesebwa okukola ebikolobero ebibi abamu tebakola na bikolobero wabula nga bonogamba nti oyo mukwano gwagu tumusanze tubadde twagala ono bonna babayoola n'olwekyo sijja kugamba nti nno omwana omujja ku ndowooza egyayagala omwana ateekwa okuwagira kyayagala kyovola banjagala babaskiringe nobabuulirira lwaki ngamba president nti bwe babeera bagenda obbata nze ndi mukulembeze ndi muvubuka mmanye ekiri mu baana abo era bwe naayogera nabo emitima gyabwe gigenda kukyuka kuba tetumugana towagira Kyagulanyi wagira Kyagulanyi naye banekkomo olaba abaana abadde bafeesinga poliisi omwana ayogera n'owa poliisi nga amaanyi gayina naye amaanyi gayina gamuzimbiddwamu buki buzimbibwa okitegeera n'olwekyo tujjewo obukyayi tukole politics ali genuine bino byogedde olinga alaga nti Kyagulanyi yakozesa abali mu kkomera ensobi Kyagulanyi tayogera mu Uganda yonna nze nkugambye ndi mukulembeze era bwe manjogera n'abantu abagenda okunnonda nina ebigambo bye mbagamba era bimu bye nkugambye nti nkugamba nti abakulembeze ffenna mu kusooka nga tunawo kuba bakulembeze twasooka kubanga tuli bawagizi bakama bafa ab'okuntikko ku bigambo bye batugamba bye batuzimbamu oyinza obutakinjijjamu lwaleero nga tomaze kumbuulirira nakumbuulira nti ekigambo kino bwe nkikola kyongambye kivaamu bizibu ki abaana beetaaga kusooka kubuulirira then badde wansi omwana tetulina mwana gwe tugamba nti va ku kuwagira ono naye wagira nga toyonona bintu bya ggwanga wagira nga toyonona bintu bya ggwanga kyenjagala okusembayo ngende ewa Kasirye Muhammad Sendagire waliwo ebyogerwa kati nti Kyagulanyi n'abakulembeze bannoopu abalala bakozesa okusibibwa kw'abaana bano abali mu makomera okufunamu ssente ekyo okkiriziganya nakyo ekyo saagala kigendamu naye njagala kyogerako bwe nti njagala okugamba nti pulezidenti wange bwe navaayo nga pulezidenti Museveni ow'eggwanga nga principal yagamba abaana abo babate ojja batalwa mpaka nendaba nga awatali kuteesa akayuusa n'okukayuuka ate nga yatugamba ekitalina makulu tokiwaaki budde makulu ekitegeeza kyange kyalimu amaki amakulu lwaki yanziramu kuba principal ndaba abantu bangi bataddamu kwolwo yanziramu ekitegeeza kyange kyalimu amaki amakulu n'ekirala bwe babeera bagamba nti abaana bano baliko ejjinja eddene lye bagatta ku NUP nti bwe tugenda ku nnyimbe betwogerera olw'okuba abaana bali mu makomera bwe tugenda ebweru tubasabirako obuyambi kaakati nsaba President Museveni abate bwe tugenda ku nnyimbe tulabe biki bye tugenda okwogerayo ng'abaana bano tebakoze eki bwe tugenda ebweru okufuna obuyambi kubanga kigenda kuba kiwandiika official nga n'ensi yonna ekitegedde nti abaana bakoze eki bateereddwa n'olwekyo nze okusaba kwange kuli kumu kati mukulu Kateregga ne President Museveni senga abadde tayagala kuwa nuupu political mileage yandibadde abaana yabatadda oba si kyekyo kuba tulaba abaana yagamba mulimu abakola emisango egy'enjawulo naye bajja mu kkooti bagira mu group egi nga balaga bali ku charge sheet egi okay so kibeera tomujja tugisayo ebyama bya security kati biliwo ebyama bya security maliriza ngende wakasira njagala okubuuza mukama wange muganda wange Kakandi okimanyi bulungi nti abaana abo babakwata ffe nga tuli Masaka ne babatwala banubiani ne group yonna esinga budde bune eri mu kkomera babajja Kalangala ne babaleeta ne tweyimirirako abamu nina n'akawala ke neeyimira nange sikyakamanya kabeera simanya Salama Road ne tukeeyimirira okitegeera buli muntu yayimirira tweyimirira abaana bangi bano ne babajja ne babaleeta e Kampala ne bagenda ne Bulaaya bano ne babasiba n'abaana abo lwaki bano abamu baabata gwolowooza okute waliwo nteeseganya ne bagenda ne Bulaaya n'abateekawo n'embeera tontabaala siri kutabaalanga ne bagenda ne Bulaaya naye bagiteekawo basigaza ne
passport zaabwe mukijjukira nga babajje ku passport walabako nga bagende wakasiri na muli basiramu engeri gye mweriranye mulinga balongo sibula batuuliza mu ddakiika nga teweze kama wange webale nnyo webalire ddala nsiibula abantu b'ekimanya kabonera mwenna naye nsaba kusembyayo Katikkiro wange kusembyayo kuba ebadde ensonga y'amaanyi nti Katikkiro wa Buganda webale kuvaayo kusupportinga abaana kuteebwa twamanya stand ya Buganda weeri webale nnyo webalire ddala nsaba ne bannaddiini namwe muveeyo ku stand y'abaana bana bali mu kkomera webale nnyo nsigadde nze Katerega Ali kansala Masaka webali kujja n'okutangaaza kati ekigenda mu maaso